President Museveni engeri yokka gy'oyinza okusakiwalinga future yaffe mu kisanja kino kwe kufuuka abantu basatu. Bannayuganda bagamba nti President Museveni oli dictator. Era bannayuganda bagamba nti President Museveni oli munyarwanda. Ekyokubiri bagamba nti Amini akusinga nti akulembera bulungi eggwanga lya Uganda. N'abalala bagamba nti Tanzania ne Rwanda zisinga Uganda. Nsobola okukkiriziganya nabo. Amazima Rwanda etulese, Tanzania etulese. Omanyi lwaki etulese? Emirembe gyayitira mu ggwanga lya Uganda. Katusokere ku Amini. Lwaki bagamba nti Amini yalina achievements nnyingi? Kubanga Amini yalina amateeka. Era Amini yagaggawaza Abaganda. Kubanga Amini yakwata kibooko n'omukono ogw'ekyuma n'asimbisa Abaganda emmwanyi ku kibooko. Kyova olabe emmwanyi tuziyita kibooko. Nga bakwata kibooko ne bagenda nga bakuba buli wantu. Amini nga bw'ayise etteeka tewali alidisikaasingako. Mbadde nkusaba President Museveni mu kisanja kino ofuuke omunyarwanda akulembera eggwanga lya Rwanda Kagame. Okopa empisa za Kagame. Kubanga bannayuganda bali mu kugamba nti Tanzania ne Rwanda zitulese. Era bali mu kugamba nti Amini yali mulungi. Abo bonna bwe tubatunuulira badikiteeta bootasobola kwerijjirako. Ekyonoonye eggwanga lya Uganda biri ebintu bibiri: opposition n'emirembe egiyitiridde. President Museveni wajjira mu buyinza abantu nga banyigiriziddwa ebbanga ggwanvu n'obawaamu kaawaazi okukola be baagadde. Naye ffe abavubuka okutandikira mu mwaka gwa 1990 paka olwaleero gy'emyaka 30 abo abavubuka myaka 2022 obawadde emirembe mingi. Kyova olaba bakubye n'akalulu. Bw'onaafuuka Kagame omutuufu kitegeeza ogenda kubakwasa omukono ogw'ekyuma. Kagame bw'ayise etteeka tewali alidisikaasingako. Magufuli tosobola kudda ku social media kumuvuma ne bw'oba gwani. Magufuli ya controlling opposition. Abavubuka lwaki baavuwadde? Tebalina demand. Omwana asoma byayagadde n'agamba government ya Uganda yalekawo okusoma okutalina makulu. Naye buli muvubuka ano yeeronera combination gy'ayagala ng'atuuse mu secondary n'agenda ku university abasobodde okutuukayo n'alonda course gy'ayagala n'amaliriza okusoma n'atandika okugamba gavumenti etusomesa bye tutayagala kati twafuna mirimu. Obusibu bwa Uganda si be bavubuka abatasomye, be bavubuka babugumiziddwako. First of all bonna basoma aveewo. Lwaki bonna basoma avaawo? Tewali magezi gafunirwa ku bwereere. Knowledge is attained by a cost. Nothing is for free. Mu Uganda tubeere either n'abantu abasomye oba n'abatasomye. Okusinga okubeera n'abavubuka abali mu makkati awo. Emirembe giyitiridde. Nze nva Masaka gye basinza okukuba akalulu. Gende e Masaka mu tawuni bwayo bonna ku ssaawa 2 ku makya nkulaga abavubuka abatudde ku makya abali mu kuba duldo, abali mu kulya obutogo n'okulya chapati n'okunywerako kyayi w'amata. Ku lunch breakfast alya, lunch alya, supper alya. Taina demand. Abavubuka tebawa musolo. Ekyo badde mubadde temukimanyi. Buli omu ayagala eggwanga eddungi. Naye tewali musolo. Lwaki tewali musolo? Nti bannayuganda abalina tini namba basasula omusolo directly bali miliyoni nga 3 zokka ku bukadde obuwera 47 n'okweyongerayo. Kati bana abalala bagamba mu emisolo mingi. Oli agula sukali kilo emu wiiki evaako nusu 2. N'agulayo n'obuntuntu ogenda okulaba nga buli munnayuganda ku bavubuka abawozambu bawa omusolo nga kuliko abawa omusolo ng'omwezi ow'omusolo omutwalo ogwo ku buntuntu bw'ojja ogula. Kati tewali dimandi. Ensi z'abazungu ze twegomba zaateekawo enkola esaasaanya ssente embungi ng'oteekeddwa okukola. Abazungu balina omusolo. Abazungu olina buli kintu okisasulira gwe weebanja wekka okukola. Naye wano olwaleero osanga omuvubuka talina mulimo, talina kyagala kukola, talina kimudimandinga, talina amubanja. Kati kasafunayo omutwalo n'alyako 3 olwo olunaku lugenze. Kokwayima n'agenda alonde ambuleera buli weeri. Ewa Kagame tebiriiyo baaba. Kagame bw'agamba nti mu Kampala mulina okuvaamu nga essaawa 3 muweddemu abantu ne bw'atateeka abasirikale ku nguudo. Wano abantu mu gavumenti batubba ne bakola baagadde ne bakomawo. Ewa Kagame tebiriiyo. Kitegeeza Kagame akyakusinga. Bannayuganda babanja Museveni afaanana nga Kagame.
Bannayuganda babanja Museveni afaanana nga Amini bw'agamba nti kafyu ssaawa 2 ne bw'atassa musirikale ku luguudo. Abavubuka tukola bye twagadde, Uganda terimu mateeka. Tetuwa musolo kuba tewali dimandi. Oli alina akayumba ka mitwalo 12 akasulamu ne munne ka staff n'omukaaga n'awalandi road atandika kuyiya za kulya. Abantu abakyasinza otufuukira ekizibu wano mu Kampala abantu bwa Kisekka. Nze wa Kisekka nkoledde ebbanga gwanvu nakatuyina edduuka. Naye abantu be wa Kisekka abo boolaba be bantu abakyasinza ofuna ssente mu Kampala naye emirembe. Oli akere wa Kisekka ntalina dduuka n'atuulaawo n'oli najjanga abanja bbolo ya Kigege oba Buzeedi oba wano Nayinte n'abunoonya mundaawo n'abufuna n'agobako 2 n'adda ku lubalaza n'anyumya emboozi okwekalakaasa bwe kujja nga yatandika okukyankalanya ekibuga. Aba be bantu wa Kisekka mirembe. Naye muganda wange ewa Kagame toyinza kwepanka eyo Kisekka singa Kagame yagijjawo dda. Anti tewali nsi mu nsi yonne gy'okola by'oyagala nga Uganda. Kitegeeza President Museveni for tulese twavuwale nga bwe twagadde. Kyokka ekyo tukigenda kutukosa.